Abana bakatonda ab'omuwendo omungi mwasuze mutya. Assalamu alaikum. Mukama mulungi ennaku zonna. Mukama tumwebaza nate okututuusa ku sabbiiti ye entukuvu. Ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogwokuna 2026. Kale nga bulijjo sawa bweziti bamba tuusaako omulimu gw'enjiri missionary report nga bwe guba gukoleddwa eyo gy'otatuuka mu buntu. Naye ng'ate ekinsanyusa nti ekirabo ekya13 buli kkoota ky'obuwaayo munnange kituukayo. Wano we nkusabira kusaba obeera omuminsani ng'owaayo buli kkoota teekangamu ekirabo ekya sabbiiti 13 kubanga nayo ngeri gyetubuuliramu ekiri. Omulimu gw'enjiri missionary report yaffe eya sabbiiti eno omulimu guvudde mu DRC, Democratic Republic of Congo. Bannange nakizudde nti DRC Congo munnange ekozesa leopard nga national animal nga naffe bwe tukozesa crested crane. Okusinziira ku njiri bagamba olw'entalo ezaababukawo mu DRC Congo kale abaminsani abaali baatwalibwayo okukola omulimu abasenga badduka ekibabu era ne baddayo ewaabwe. Kale kigambibwa nti ate the Congolese bambi ne batekinga over wadde baali tebannaba kutendekebwa bulungi. Mu mbeera eyo eyalekebwa bwetyo olw'entalo ekkanisa ya SDA mu Congo bambi yafuna omukisa bambi mu buzibu obungi neggulawokko yunivasite endala nga zino yunivasite baazigulawo basobole okutendeka abakozi basobola okuggulawo Adventist University of Congo in Kinshasa ne baggulawo ne Adventist University mu Goma. Basobola okuggulawo Adventist University of Kananga ne baggulawo ne Philip Lemon Lubumbashi nga ne University enkulu Adventist University of Lukanga in Congo bambi ekoze omulimu munene. 70% of basumba aba DRC bannenge basomedde eyo ne bagraduatinga era kati bali mu buweereza. Tugamba tutya? Amiina. Tukyali mu Congo ne sabbiiti ejja tugenda mu DRC ebisingawo njabba tubategeeza. Omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba ettaka eryagulwa emirundi 2 era nga n'omukulembeze oba pulezidenti wa Adventist University of Lukanga Dr. Malembe yagenda okutunyumiza ettaka lino lyagula litya emirundi 2. Nze nno awo Britannola Walungama nengugondezaamu omulimu guno mu bumpimpi nengukutuusaako. Byajja bitya ebyokugula ettaka yunivasite emirundi 2. Omukulembeze Dr. Malembe anyumya ebyafaayo ebyatuuka ku Adventist University of Lukanga mu Lumberi ekisangibwa mu DRC. Agamba kaali kaseera kakaziguzigu ekyatuuka ku University ya SDA mu Africa. Ennaku z'omwezi agamba zaali 8 omwezi ogwokusatu 2001. Abasajja abalwanyi nga beebagadde emmundu bannange beesogga ekibangirizi kya Adventist University of Lukanga. Abazigibwa nno nti baali basajja abayitibwa abamayimayi. Abamayimayi kyali kiguruupu kye baatandikawo omwali abakadde beebika, mwalimu abakulira eby'amataka, mwalimu basentebe wamma gwe ne bakola ekibinja kyabwe. Nga n'erinnya lye beetuuma abajaasi bano eryamayimayi lyali kigambo kya Luswayiri nga kyali kitegeeza mazzi, maagi. Erinnya lino ery'amaagi basajja bano abamayimayi baakikozesanga anti beemansirangako amazzi bwe baalinga balumba awantu wonna ti amazzi gano gaabakuumanga amasasi ne galema okubakuba. Kale bwe baatuuka ku yunivasite nga beesozze bwe bati yunivasite basookera ku bakozi ne balyoka basensera abo bonna ne babakuba.
bwe batyo ne boolokera awali abaali aba students. Dr. Malembe agamba abajaasi banno abamayimayi nga batuuse awali abayizi bakyekola, naye ku kyo ne batoolayo abayizi 3 abo ne bakuliita nabo ne bagenda nabo gye baakuŋŋaaniranga eyo ku lusozi Nyalusunzu. Nti nga batuuse ku lusozi Nyalusunju gye baakuŋŋaaniranga wamu n'abayizi be baali bawambye, baatwala abayizi bano okubakunyakunya, okubatulugunya. Kale baabatulugunya nga n'ensonga enkulu eyali etulugunyiza abaana bano, abasajja bano abamayimayi, abajaasi bano bagamba nti nno yunivasite eno eyali yali ku ttaka lyabwe nga teri mu mateeka. Kino kyabaleetera obukambwe obwenkanidde awo nti nga baagala ttaka lyabwe. Naye ate Dr. Malembe agamba nti bino byonna bigenda okubaawo. Yunivasite yali yatandikako emyaka nga 3 emabega in 1999. Kyokka bino bano abakayina nti ettaka baali batandise mu 2001. Agamba si ekyo kyokka kya yunivasite okutandika mu 1991. Munnange ettaka lino baali babadde nalyo okuva mu 1965 nga lya Adventist. Agamba okumanya ettaka lyali lyabwe. Union eya Zaire by then yali yateekawo n'ekitongole ekisomesa abayizi nga kumpi basomeddewo emyaka 36. Abasajja baali baagala ettaka lyabwe nti lyabwe. Bannange ebiwandiiko abakulembeze baffe naddala abamakanisa nga guli ku byattaka, ebiwandiiko ebyo bikulu nnyo. Abamayimayi baalumba yunivasite eno nga bagamba ettaka lyabwe, era nti mu bukambwe obungi nga balina abayizi eri ku lusozi bagamba omu ku basirikale yabagamba nti ngenda kubasindira amasasi. Ayogera bino n'obukambwe obukaawo obusubiriri bwonna agenda kuba abaana bano amasasi olw'ettaka yunivasite kweriri. Nti naye nga tannaba kusindirira masasi bo batandika okwemulugunya, batandika okubeereza amaloboozi, enteesaganya nga tezikwatagana. Era okukakana munnanga akavuyo kaabalukawo wakati mu bo olw'obutakkaanya kye baali batiisaako. Ano omuyizi agamba bannange agamba tamanyi nkuba gye yava. Eggulu lyaggula enkuba ey'amaanyi ennyingi yatandika okufudemba. Omuyizi ono agamba abalwanyi bano bamayimayi bannange abaali bamanyiddwa nti amazzi bwe bagemansa kyekiddukiro kyabwe, amasasi tegabakwata, enkuba yafudemba, abamayimayi baali tebasobola kuyimirirawo mu nkuba eyo era baatandika okusaasaana. Omuyizi agamba nga abamayimayi basaasaanye bannange baafuna we baddukira era baasumadduka ne bateekako kakokola bo tebaatya nkuba. Abavubuka baasumadduka. Bannaye Mukama takola bikulu, Mukama akola ebikulu. Oyo ye Mukama eyaleeta enkuba eyo. Dr. Malembe agamba ekikolwa ekyo ekyaliwo ku bayizi 3 abaasumadduka okuttibwa abamayimayi n'okutuusa leero abantu bangi bajuliza batendereza nti Katonda eyasindika enkuba okutaasa obulamu bw'abayizi abo akyaliwo, omukono gwe gukyakwatibwako. Amiina. Dr. Malembe agamba abakyawuliriza emboozi yali tennaba kuggwayo ey'abayizi ate ne wabalukawo olutalo olulala Sinziggu nalwo nga lwattaka era lyerimu eryo. Ku luno nno olutalo lwabaluka ku families ezaba bakulira eby'amataka, the land chief, nga nabo bakomplaininga nti SDA yatwala ettaka lyabwe mu mmenya y'amateeka. Abadiventi batwala ettaka lyabwe mu mmenya y'amateeka, ngeri emenya amateeka. Bannanga ate nakyo kino kyabaawo, ebigambo ne byogerwa, olutalo olulala ne luggulwawo. Dr. Malembe agamba okukendeeza ku mbeera eyali eyolekedde nate yabeerawo nga myezi ebiri gye gyakayitawo kuva ku mbeera eyali ku lusozi enkuba yatonnya abavubuka ne basimadduka nga byakaggwa na bino bitandika.
Wano mangu nnyo ekkanisa ya SDA yakkiriza okuddamu nate okusasula amaka ago omulundi ogwokubiri embeera ekakkane, era bakola ddiiru ne basasula ekifo omulundi ogwokubiri. Kino nno kyakomyawo obutebenkevu mu bantu. Bannange ssente, bannange okwagala ssente. Era ne kimanyibwa bulungi nnyo nti ekkanisa yali esasudde ettaka emirundi ebiri. Kino bakitegeera nti osanga Katonda yali akyagadde waatyo nti ettaka ligulibwa emirundi ebiri. Bakigeraganya nti Katonda yasooka n'anunula omuntu ate n'amununula emirundi ebiri. Nabo balina ekigamba nti ettaka lyaffe emirundi ebiri, ettaka lyaffe emirundi ebiri, nga Katonda bw'agamba nti muli bange emirundi ebiri. Basanyufu nnyo olw'okuba ettaka kati lyabwe bwoya. Bo beebaza Katonda. Amiina. Wano we batusabira ko wennyini awuliriza mission report eno bambi nkusaba ofuke kitundu ku Lukango University. Ng'okola otya? Nkusaba ekitabo ekye-13 kitunawaayo kooti eno, kubanga kigenda kuyamba okuzimba ekizimbe ekinene ekya nursing school ekigenda okubeeramu laboratory ennene ng'egenda kukozesebwa fields ziri university ziri 5 ze baggulawo. Eno ye laboratory gye bagenda okukozesa bonna. Bagenda kuteekamu ebyuma, bagenda kuteekawo kiliniki y'abaana, bagenda kuteekawo awazaalisiza, bagenda n'okubeerawo nga waliwo abasomera nawo. Bakusaba ng'okwata wala bambi teekamu kinene, kubanga ezo ssente z'onowaayo zigenda okubatuusa ku buwanguzi. Nanga wenkusabira buli sabbiiti awo ku baasaayo awo awali 13 Sabbath beera nga kugwina kyoteekamu. Kota tunaagenda ogikuba oluku mu mutwe ng'ekirabo ky'olinayo nga naawe weewuunya. Ekirabo kigenda Kongo kooti eno. Kusaba tokowa kuwaayo. Era nkwebaza webala okuwaayo n'omutima omugabi. Saba Mukama akikubalire. Happy Sabbath.